kunumiza munze ndi mulema awali toyomba naye choke memoto kanu ideno ndiko bamu mukanda ifafu irolia oli kunkobera bistole bizira mawu tufunye ekikangabwa mu kitundu kyaife emotoka ebeirerese duuma ne muwogo yekyanze ate yekyangira mu livansi weyekyanze yeresinza omuliro yagema abantu basatu era omwana omuto ye bamulumisa mu idwaliro yafiirawo then maama we ye emotoka emubeireko awo weene wafiirire kuti ono omukyalo owundi bamulumisa mu idwaliro aye nga yeena emugemya amagulu yagamena era busaya n'embeera bulidi bwonna yabunkenke emoroke ekyankalanyemuuko mukukyankalanamuuko nga tesiba omukanga mutono kati mukuddamuuko livansi wane nomukuddamuuko livansi eganya okusiba nedda livansi kati omukazi okugjayo omwana ng'alitasa mwana nasuka ne batomera omwana otegera ekintu ekyo kati omwana mukutaasa omwana omukazi n'agenderamu otegeera n'emoroke esose kuba mwana n'omukazi wali eri emukuba waliyo emotoka ide ng'epakire duuma yayenda kugira advansi yamulemerera yayingira mu macapati yabita waliyo omukyala akola chipusi yamubana n'omwana we n'omukyala owundi yamena amagulu omwana agiri ng'alinamuko ak'obulamu amutwala mu idwaliro aye ekyembi yena atufiire nti afiire aye omukazi gwe batumiire afiirewo mutomire yafiirawo tulina okweinamira kw'amaanyi ino omuntu waaba nga ti driver yandibaire asaani ibe emotoka yabigwako aye bamukoye bulungi ati emotoka eyo gireke emotoka teri kusiba era yasalawo okwingira emotoka weje rivansi yaida bwide paka abantu ababiri betuliwulira oba abasatu kuba omulala afiirirewo owokubiri omwana we agire mwirwaliro tulikuwulira nti yena okufa ati afiire owundi yamukuba amagulu tulina okunulwa kw'amaanyi ino omuntu waba nga ti driver tiyandibaire papatikanga ino mu motoka emotoka eyo yazikira wabaire ng'ali givuga bamwegayira ati muno emotoka giveemu yesoniwa eyinza obutatuuka yawaza okuwaza n'okwereesinga era yagema abantu yatuyitako abantu baife ku kyalo
era kabadde mu industrial area mu kibuga Jinja. Emmotoka eno ebadde etisse muwogo ne kasooli, kati driver abadde alivansinga. Then omukyala ow'emyaka 22 ng'ali mu kakiyosiki masituula bifuka, n'alaba driver ng'ali mu kurivansinga, naye omwana we abadde azannya magumba, mwana wa myaka 2 ng'ali mu kuzannya, kati n'ava mu kakiyosiki asevinge omwana omwo. Awo accident wejidde, naafa, omukyala naafa, omwana ali ku oxygen. Nti emotoka weba eri mu kurivansinga, at least ne driver omutendeke olina nga tonaba nakuba kisumuluzo, olina okusooka okwetoloola emmotoka n'otunula n'ewansi eri bwoti olabe kubanga kisobokera ddala n'omuntu omukulu ng'ali ewansi yeebase, naye nga tokimanyi. Kati ekifo ng'ekyo kirimu abantu abangi, ekifo kiri bize, driver, competent driver, ekyo kyolina okukola.